Engoye oh alhamdulillah tufunyeko wano ngoye then twagala sokezi be kali Josh soko akasente ogenda gena nono mugule ogenda gena otugulireko kachitaga amanyi bitugende soko gula kusoka bitugende okozesa okunaaba kwa Mariam kugenda ba expensive nti amaze ogambe maze banga ki natonaaba ebanga lya myezi giwera ngena myezi linganga ngena jojjukirako gwe giwera giba mingi nno Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 155 nze Sonko Muhammad muli muti abantu baffe abatulaba tuli mu kibuga Kampala. In fact abawakiso ne kunjego yiweze kibuga Kampala tuni Mariam soreze mbadde muzira kuva gye twatandikira kujjanga tuzikola mpola naye bingi biba byogerwa yabaaki what went wrong biki bichandiso ono agenda kubanga yongera kubanga tunyonyola gompya sokola program eno nyongera kujukiza ntikola airport pickups ku namba y'essimu jola ba screen yo 0706 79 47 29 mumbera mtune namba ya MTN 0782 95 21 55 twagala bategeza nti airport pickups tweko ate tujja kutambuza bulamba from the airport park wako mu kumulyango baana abawala especially bakadamu abakyasinze okubeera abanja abagenda okuba ebyeyo mwegendereze baba batta waliwo omwana story eri kutambula eringa ngetulaga nti waliwo omwana owobuwala eyaluguzeemu obulamu nti accident yabadde ya boda omwana ono naafa okitegedde so omwana oluvannyuma lw'okufa mbu ngambye mbu bayinza bayina abantu beyaweereza ssente ze okuba nti bamukolera ebyamakulu ne batabikola saakomawo mu Uganda oluvannyuma lw'emyaka egisukka ena nga tamanyi kikiddako nga kye balina okuyiyamba okulaba nti ava mulamu bw'ensi eno kuba tebalina kye bagenda banga bamunnyonnyola osobola okukomawo mu Uganda nga naye bamu tebategedde nonkoonako ne nkutwala paka wakawo ku mulyango nga tebategedde nakutegeera ne bakulabiraawo kale beti zitacho tebito studio kusonga ebyokunyirira twekwate beti ekyo mukimanyi bulungi nnyo nnyini ddala senga buti akujjukiza nti omusajja ayenyoma mu saizi toyina bulungi maanyi ga kisajja eddagala ly'abakyala kufunza okukyalira ensiko okugogola emisuwa n'obwannabukalu enamba y'essimu yange gyolaba ogikozesa nja kwogera naye alimpe ndi ku deliveringire tuli ne Mariam twaga transforminga Mariam sokolage Mariam kuva wansi obeere ng'oyambusa Mariam tumulabe Mariam bw'ati nga bw'afaanana Mariam ng'enkovu oyina nnyingi ku mubiri kiki naye nina nnyingi nakulira ku step mother olimba Mariam olimba baŋŋamba muno bakkuba embooko ezo zo bazinkubanga abantu bakuba embooko kuba naliko ne prostitute n'embyesonyiwa abantu bakuba bakulanga ki abakuba kubba n'obutakkaanya nga prostitute atamidde n'omusajja gwali naye kitwatuuka n'ekiseera ng'oli ajja n'akugula constantly nga wafuuka kitundutundu ku ye n'okyankalanya amaka ge omukyala we n'olagana ne mukyala we ebyo naye bituleetedde obuzibu bungi okubba lwaki obba Mariam olina talent ya bubbi kiki si talent okubba just stubbornness kituufu ge mazima oba oba tolina kyokulya n'ogambako bba otunda ofuna ekyokulya olowooza nkulimbye newaka twabikolanga ayiso upon the living God nga mubba dadi taliiwo noga tugyeyongezeyo ekyeggulu ate nga taliiwo n'abalekera ebyokulya amanyi abaana balisted byonna ne tubirya ne tubimalawo mu lunaku olwo ng'agenze safaari kale before kugenda ennyo mu maaso ne Mariam mboozi ye enyuma ate era alabika alisteddemu okukusinga nga bulijjo enyo ndaba nga ali ewala gy'oli sembera wano kakati twagala ku transforminga Mariam wangamba tolina mikwano lwaki mikwano simanyi lwaki emikwano gyo njirina naye naddala ku ssomero kati tuli wano kale wano kuno kucheka cyo ina ntero okubeera obabba ne bakukyawa ekyo kyo sikiraba nnyonge wangamba ko lwinti lwakuba limulalu tebagala kwesembereza nso on ekyo nakyo kikulu then n'ekyokubiri wajjanga mu society wabeerangawo best of the best waliwo biwayogeranga oba biwakolanga ne wabaawo amugeraageranya ku ggwe kati nga boyfriend ku kyalo ng'alina girlfriend eyo perfects gy'aba alina nga naawe webbali ogirina era wakikolanga relationship eyo yaddiriranga
Mariam wabeerako ne boyfriend? Yes, nabeerako naye. Ndibuuzaako gye tugenda kuba tubiddemu. Omuvubuka oyo onoomumanyi? Oyo mumanyi. Ani? Omuyitani? Nkulidde omuyita Angume. Naye mumanyi yakolako akalango ka mazzi oba ga Rwenzori. Kwali kalango ka mazzi ga Rwenzori. Otera okweraba? Kikazi kiri kirabika bulungi. Nnyo, very much. Yinza kinjagaliza. Kikwagaliza. Nange njagala kwagalizaayo omuntu. Ono ate ono yobadde tomulabangako. Oyo mumanyi face ye eri common si mupya nnyo gye ndi. Sure. Waba muyimbi alakale upcoming. Oba upcoming celeb kuba waliwo kati bakamiri bo bakulu kuffe. Era woba olina kyokoze omwana akoze byakoze biringa bya kamiri. Okolayo kokoze akoze kalinga ka Juliana. Ndozo kategeera akantu abo. Josi okojjeko omuvubuka oyinza okumwegomba singa tugamba kuba omuvubuka. Oyayi. Oyo bayina ebigatto. Boto siyazikutte n'azisala n'azikuula ekigatto sokozira bozirabi. Omuvubuka nali mwegombe naye yanne. Toteeka ecupa za Rwenzori wano tebannatuwa birango wano wadde za yaketi wadde akacupa n'akamu wano. Temujja tuzanyisa baba. Kale ayinza okulabikirako somehow simu silentinga mu wabula. Omuntu yenna ali smart mwangu wa kusembeza. Silentinga essimu mukama wange. Bana today twagala transforming Mariam. Mariam, are you ready okulaba nti tukyusa mu mbeera? Yes, sir. Ready. Yeah. Kiki oyagala okusinga tukyuse? Naabe nkyuseeko. Onaaba okyuse ku ngoye? N'enjaga kunaabako. Oyagala okunaaba? Yeah. Ate lwaki obadde nga tonaaba? Sina sikyalina waka sikyalina room. Tokyalina room? So tolina woonaabira tolina ki? Wogende butabika okoma oli zero. Wogende butabika? Ate tosiibula omugwi wa ddalu tasiibula. Balabiraawo ng'agudde eddalu. Era abantu be bayamba era most times abasinga bate bamanyiwo. Kale bingi tugenda okubeera nga twogera naye twagala Joshua tuyambeko. Joshua alina saluuni ate muyimbi. Twagala tuyambe okulaba nga tukyusa mu mbeera somehow. Wano wawe tuyinza okufuna engoye oba ogula engoye? Boutique? Eyinza okuba boutique. Wa Angume wayinza okuba engoye? Bayinza baba bazitunda nga mmeka? Engoye eza layisiko kusooka tetunaba kubeera nnyo na ssente nnyingi. Osobola tufunirayo Angume baziringa mu ssente nga mmeka? Ikayisinga wano ka tolina nnyo mikwano. Talina mukwano guyinza mukwanya budo natuwayo just engoye zakyusiza mu ntuma tugende ku shopping ku boutique. Angume jangu sayidie. Ona Angume TikTok. Bumutuuka tulina tandika kugumunyini. Tukwana kati waliwo anti ngoyo solo mukwanako mukono atwaye akapale kamu netandikira. Ama anti gye baliko anti. Tetukutunziza mu kamera. Naye nzo tubulizaako eyo. Bigenda bitya anti eyo? Twagala nokukwana kwano twaye akapale oba kaskati. Twagala Mariam twaba basobola okukyukamu. Twagala goye kayinza kyusizaamu nga Amazon naaba then tuloke tugende tumugulireyo ko obugoye. Oyinza tuyambayo ko. Ogenda tunoonyezaayo. Nkakasa nange ngenda kuwagira. Nkakasa nange ngenda kiteekamu akatijjo. Temutunuzaayo kamera eri wali omukyalo temutunuzaayo kamera. Andi bagambe tebatunuzaayo. Tusigale sayidi eno nenze. Nze nkugambe tebatunuzaayo naye nino vano obanso okensasuleko oko half deposit. Oliro de Professor Kaide. Angume. Obane ona Angume gundi ani ona anabira ne Miss Damam. Ebisere bisingo obungi ku live. Miss Damam wangamba akomawo. Akomawo nenga. Bikyali mu process by process tebinaba kutuuka nenga obudde bonna. Abantu bafa batulaba no gomulaba wano ono mutabani wa Vincent Angume omugenzi. Erinya lye linjogedde. Erinya siri erinya liri Martin Angume. Martin Angume, very sorry. Yayimba akayimba nga switch na bucho bulala. Ne guli mugiya tuwe. Kafaananyi. Kati anti tukulinze otuweyo oko. Kuba agenda na right na wansoko tuwe mu katini. Nentawuka nga nonya switch embuze. Yafaanana atya yakula atya eyamutwala yenga ndabye. Nsiiba bwomu nsula bwomu amazima yimpewe enfuwa. Mama fudde Angume ndabye. Nze nali manyi tuwafuna omubezi abawo olubeerera. Waliwo atuwaddeko nawe tweyanza nnyo tweyanze nga mukwano. Okay, kale tuli wano Mariam ayina bakwano be bali wano.
ne twagala ana batwaddeko kagoye then tutandikira tulabe you never know mtasobola beera nga nembeera mwali mwayita niyinza okuba stress kiyinza okuba like ekinene ekitu ekimunyiga nga yenga omuntu katujje tusoke tufuneyo ndooza shampoo tugenda tujja kufunayo ndooza kye tujja okukozesa like wetukozesa tuyinza kufunayoko kasente nga tuyinza kufuna kina tubale shampoo ne lokata nakabiri ketaaga okuddugazaamu kabeere ka black bulungi so dye black shampoo ne lokata kati Mariam waba amaze okunaaba mu biseera bye eby'eddembe ofuna ku bizigo ne weesiigako obiina oba tufunayoko ne Baby Junior kazigo kikotera okwesiiga sirina nti kino oba kino kyonna senkozesa bukozesa kikizigo nayo n'akazigo ng'amaze okunaaba kagoye kakantu badde tufunye akawaggulu goye akawaggulu katugenda tutookerako tujja kufunayo nogulayo kengoye endala jeni tufuneyo ndowooza busapatu tujja bukuutako tusooke tulabe tujja sooka tubukuuteko n'ebigere bulungi tusale enjala n'akabiri tukakoleko kale ne kati tufuneyoko ndowooza tulabe engoye alhamdulillah tufunyeyoko wano engoye then twagala sooke zibeewo kati Josh soko akasente ogenda nono mugule ogenda otugulireko kachitaga amanyi bitugenda soko ogula kusoka bitugenda okozesaako okunaaba kwa Mariam kugenda ba expensive nti amaze ogambe maze banga ki natonaaba ebbanga lya myezi giwera ng'ena myezi linganga ng'ena gyojjukirako gwe giwera giba mingi nno okay so twagala tube nga transforminga ku Mariam waneno mpola mpola kangire nganji anoonya kungwe wano engeri katali katali kati mwanjo kigwaba bitu ebiri awo kumpi engoye kuli weri wali ye bucket yo jabe bucket eriwa waliwo nendala eri wali amazi wegali wali asina kutanga kati beera ngo tuyiza kwe anenda soko otule tugenda bano nga batutegekera nasolo bigula nebi oba mwaligenze kuba twetaaga ebintu gye kinga bimanye ebya saluni engoye ne wosoka noteekaawo soka tunyumyemu nko waneno ne katemulwawe so tugenda kati ntwa twagala yes mbanize wenda kikanga 5 okugosoko gule ebyo mufune mugule ekyangwe okitegeera ogule sabuni owa bulijjo ogule sabuni oba wa 10 okitegeera ogule ebizigo nga bya 10 nga 5 ka Baby Junior akakanene ogule nairo kata yinzo bayo nga ya 10 ogule brush ekuuta ebigere nyini ekuuta yinzo bayo 10 nga 2 ogule akasenya gula kali akalimu eddagala lya mannyo olumala kabitu kakubeba kubichamu agula kasenya ogule black shampoo siwe kiri akye kirala ekibulayo kati musoke mugwe tulabize tufisa zene byatujja kulaba amazi kati jo kigendo ofuna ebintu ebiri awo abweru awe kati mutwalo omulage gula bulikomanya ketagisa olaba nga tukola waneno then tulabe okay kati tusigadde n'abantu baffe abatulaba bali ku live ya TikTok n'abantu batulabira ku YouTube ze Sonko Muhammad tongero bajikiza ntukola airport pickups sometimes omuntu ayinza obanga ine embeera mwali oba mwayita nayinza okuba yeetaga just kubeera kawo n'abantu mufunemu okunyumyamu obulamu bugende nga butambula and so on and sure abantu ba family bancontactinze several times yes ne bajja ne bangamba gwe last born ewaka ne banyumiza ebintu bingi ne bangamba bagenda kujja final abantu bombalinze abantu babuze sibalaba bali weru brother kati bano bakwano babali muno natwe abagenze tena bate kubanga bakulaba baloza kati nze brother kitufu ndi naye osanga bwe tunakutereeza osanga bajjafuna ekinyegenyege ekikola kijja basanyusa nnyo obana ekinzo basikiriza like bakole ba fans bagondi ba TikTok ba TikTok bajita batya Facebook TikTok bajita Sonko Muhammad manyi sister wange bajiriko wone rulibo wayogera kuko nabo abasinga bali bweru oyina kuona bali bweru gwange bali bweru basinga enamba esinga bala Australia nange dadi yali antwala naye nagamba stableness singa ndi muba mundu kati muba mundu wayo bampamba dda abatenga bakwamba wakati abeerawo waba agenza okukola enjwa gindekera yonna ye n'agenda era tata wange bukyanga agenda ali bampambira mu nyumba bambi sijja kulimba life yatandikira mu ddwaliro etya dadi nga ndeka mu nju ye n'agenda enju yali nnene nga flat
kati nayimiriranga ku ddinisa kireka waliwo eyandaba nga ndi ku ddinisa ndooza n'amanya puroguramu za taata wange oba si kyo yonna gyali yakyogerako ne bamanya ku mikwano gye nti waka mbeerawo nzekka era bantulugunya munaye eyankuba yanva mabega naleka amala kunneebakako naye nga nali ndi virgin era taata w'omwana wange asooka simumanyi. Tata omwana wasooka tomumanyi? Omulabe yansanga waka kati nga olaba fulaati ewe kalina eri tola nti ekoma mu makati awo eyaffe yali ekoma wakati awo kati olaba kakadinisa ako kwaliweko engeri yendabirwamu ng'osindika booti n'osindika booti endabirwamu nezeggula oli alayika yandaba n'amanyi oyo mwana abeeramu yekka mu nnyumba nayambuka ye waggulu nansalako era daddi wange bukyanga jja teyansanga so n'omaliriza ng'omusajja akoze atya? Alayika yankozesa omuwala omuntu yenna ne waba musajja ne waba alabika yakoze gwe tubamanya nti yakozesezza alabika yanteeka kalifomu ku nnyindo ne woba olina amaanyi genkana wolina kuteeka kalifomu ku nnyindo toddamu kutegeera ate woba nga wali mweru odda oli muddugavu bakuteekako kalifomu addugaza oba n'omuddugavu asobola omufuula omweru jjukira olwedde kalayo omuntu omuddugavu amultiplyinga n'afuuka omweru omuntu omuddugavu kalifomu afuukamu mweru afuuka muddugavu nti abadde mweru omulambo gwonna guddugala okategedde nti akutaddeko kalifomu kati obusuwa bw'omubiri bwonna bulina okusirika okutandikira ddala ku liiso lino lye lisooka okuzitowa kuba jjukira n'eriiso lirina emisuwa kati kalifomu yagiteeka kuno ku nnyindo n'emimwa giwa gigetinga effect eyo okuva ku olwo nafuna lung cancer ne brain effect. Mariam wanga mpozi wasoma paka level ki? S2. Ate waliwo omuntu eyakomenti zinagamba I know this lady yali primary teacher wange oba nasati kyo primary teacher waliko omusomesa? Munaye naliko bagamba nze Jessica Alba. Bagamba Jessica Alba. Bani? Basista wange mbuneerabira bwerabizi kyendi. Bwerabizi kyoli? Kati gwolowooza oli ki? Bampita Jessica Alba. Bayikuta Jessica Alba. Lwakuba nti odyogera mu bantu bamanyi nti yali firimu naye teyali firimu. Jessica Alba? Firimu eyo yali etya? Kubanga Jason Stanton mumanyi nga taata wange. Jessica Alba? Manyi Jason Stanton nga taata wange. Otandise okunimba? Alimba. Twayawukana bwawukanya. Banteekanamu escape pod okuva ku olwo sidda nga mutegeera. Naggukira Kiyindi. Naye kirabika we naggukira Ekiyindi bandeetera mu mmotoka. Engeri gye nali nfeintinze bandeetera mmotoka naye baleka bantuusa Kireka. Kireka we natandikira life bagamba naliko mbu vinka ki? Yennyini oyo muyimbi nakola ku dduuka nga dayale. Okola otya? Wali vinka? Nakolanga mbu ku dayale. Eya vinka oba gwe yali vinka? Tabanga vinka yafuuka. Nali vinka ng'edduuka lyenkolamu abantu bamanyi nti yenze naye nga nze seemanyi. Ate wali bamanyi nti gwe vinka omuyimbi naye nga gwe teweetegera nti ye gwe. Nze seemanyi nti nno yenze. Kati ate? Ng'oba oli wanakuyimbisa mu studio wamala okuyimbisa nadda ebbali n'akola vidiyo nga wali eddoboozi lyo litambula naye asobola obbiddamu okategedde akantu ako nti gyali omuntu ali mu kintu ng'ayimba bw'ati naye nga vidiyo yiye naye eddoboozi sirirye gyali nga oli yagguluba mu gundi mu studio ayimba abiggyeyo ono ye waakola vidiyo busofteninzi kuba oli bwe yagenda eri mu studio teyafuna kadde kajja akole vidiyo. Omuyimbi yali mudongo. Fala yali fala nga mudongo. Bakozesa ddoboozi lye. Kitegeeza byo gwe vinka omuyimbi gwe tuli ayimba zibayira ndo abikinebira. Nti no bampa ennyimba nga baziwandiise mbu ne we luba Lunyankole nduyimba. Ne we luba Lukyoli ne luba Lukiga nduyimba ng'obimpandiikidde. Ate waliwo omuyimbi gwe bayita Martha Mukisa. Ayimba z'abalokole? Yayimba sango kangamwawo sango kunyamugongo sango yaluyimba ne Eddie Kenzo. Nti lyrics ziri nnyingi. Wamuwulira ate oluyimba luwulirako? Naluwulirako olwo lwa sango. Remix ziri nnyingi. Oli yavaayo nange nsobola okinyumunguza bafa ddoboozi. Ani yasinga okinyumisa? Ani yasinga okinyumisa? Bafa ddoboozi. Nkufuna. Nze nno byo sikimanyi nti yegwe vinka omuyimbi. N'ekyokubiri omuyimbi tasobola beera omu. Tasobola babanga bameka? Abayimbi baba bangi. Nnyo. Naye nga ye omu erinnya nti yevinka nga bavinka bangi. Kati gwe omu ku bavinka. Si bangi kuba basobola okukola ekyo kyakola.
lwakuba basinga bazadde babakomako gaye freedom y'omuwala yenna nze mmanyi wa kitaawe mu nju eya kitaawe obeera free nnyo kuba tomanyi oba yeebeezaawo atya kuba nze ngamba omwana yenna nga kitaawe mubbi message erwawo okutuuka ku mwana w'oyo kizibu oba obusiteegi omanya w'osinziirira tayinza okutafaayo omukazi n'akimanya nti mubbi n'ate n'akimma omwana we ekyo kirowoozo ngamba abaana b'ababbi be basinze okukula obulungi amanya wamukweka omubbi akimanya omwana we talina mutunulako buli lunaku amuzza emabega eye obudde ebbanga lyatuddeawo naye bannange tuli ne Mariam gwe Mariam gwe Miriam ne Miriam linnya lye limu kuba M ne I eyo nti wobanga obadde okoze mistake n'ogamba Mariam kamubba ekirowoozo nkyuse ebeere ng'oli yagenze awandiise ati Miriam ono weno n'akyusa ati Mariam era wabaawo obuzibu gw'olina obbagamba nti Miriam ne Mariam linnya eri kuba ne I eno yennyini nga obadde ogisobyezza osobola ogikyusa n'ogifuula I booti kati I eno ate osobola ogifuula ebooti erinnya Mariam kyekyebbeeyo kiririmu ne Miriam zino letters ezisembayo zeefaanana ne zino ezisembayo zeefaanana ezisooka kati no I ne ebyo ebyawukana nti erinnya lya bbeeyi nnyo lirimu abantu babiri Miriam kati lirimu abantu babiri babira n'amaaso ana olaba ekyenjawulo ekiri awo that means ndimu abantu bana obadde onyumiza ku mimi Martha Mukisa n'abadde awo nankonakona ngamba akulaba neŋŋamba tembate nga muli ba sisters and brothers with Martha Mukisa naye ate gugamba tomutegeera bulungi nnyo not that much bane tulinako abantu nga mekooko enju baliko abantu bolero nga tebannaba kujja babadde ki network ebuukako network wano twatudde linga ngaetali kkirya bulungi nnyo why kireka areas ezimu network yo telisted so tuli ne Mariam mpola mpola tunyumyamuuko kikyo singa okwagala mu bulamu bwo Mariam njagala nnyo okufumba emmere njagala nnyo okufumba ate njagala nnyo lyamawulu kati kizibu lyamawulu nga sikugafumbye oyagala nnyo okufumba tewaga nnyo okulya amawulu yes kati omuntu yenna omukazi yenna alya amawulu geyeefumba alya amawulu agava mu mmere gye yeefumbidde tyaba sure nti eno emmere nze nagyefumbidde kati n'olwekyo njagala nnyo okwefumbira abagenzi okugula ebintu nga baluddeyo twagala tubreakingemuko naye kuba lero ekisinga okuba ekikulu kibadde kyakwetereeza kunaaba nti so on the good thing tunaye emikono abatuwaddeko ku buwoyo obutinti tugenda obba nga tutandikira naye tugenda okubeera ate nga twongereza ate ebirala si wekiri kale nze Sonko Muhammad amaaso ku lutimbe katikomewo ate nga Mariam yeteekateeka okugenda okufumba okunaaba kati okunaaba yeteekeka okugenda okunaabako Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155